Omulungi tukwaniza nnyo ku Bukedde TV bannange. Happy Easter. Kulikayo nnyo mu kunyenya amatabi nakulanga buli omu awuuba. Naye olwaleero omulabi waffe tuli wano. Gwatulaba tukolera kirungi nnyo okulaba Bukedde TV. Mwabalabi tubeeyanziza tweyanzeege. Mukama abawe omukisa mwebale nnyo okutulaba. Mwebonna abato abakulu abafiisa obudde okutulaba okubako kye muyiga okutambula naffe. Mukama abawe omukisa tubaniriza ddala nange Pastor Dota mu programu yaffe eno Olugero ku Bukedde TV 1. Jangu nange tulina abato abanyiridde wano Katwe City Council Primary School. Abato muli mutya? Muli bulungi? Mukubeko mu ngalo ndabe. Muli bulungi olaba mikwano gyaffe betugenda okulamusaako abatayogera naye kati balamuseeko. Nawe ali eyo kitegedde tukulamusizaako nga bwe twali tulamusa kwabo. Tuli nabo wano omanyiye Katonda yatuwa ayawa abantu amatu okuwulira amaaso okulaba kwegamba nabo bali wano tugenda kugabana nabo ekigambo. Olwaleero nga tugenda okwogera ku Easter tukyatambula tukyayogera ku Saturday wedde twalaba bwe twagenda ne tunyenya amatabi nga tukyayogera ku Yesu era nga tukyongera okwogera ku Yesu. Tumumanyi twamulaba nga serebu omwezi guno gwonna twede twogera abato kijjukira ekye nga twogera nga tugamba nti bannange Yesu ye serebu, Yesu ye mututumufu, Yesu ye muzira. Twatulaba abajja twalabako abatukyalira Nsibambi n'atukyalira twalabako Mother Glafu twabalabako Dad Lion abo nabona nga tulaba ettutumu omuntu bwalifuna n'olikuuma. Naye Yesu tumulaba omulundi guno gwokka tulaba nga Yesu yalina ettutumu, Yesu yali mumanyifu muzira ye kabaka wabakabaka yafa n'azuukira n'ekyo kyamufuula ekyo. Twatandika okulaba ebimufuula ebyo eby'amaanyi. Yesu lwaki yali ekyo bikiyayita mu bingi okufuuka ekyo era nga tukyayogera ku Easter. Abato abali wano nawe omuto jangu nange twebuuze Easter kyeki? Easter kyeki abato gwe kiki omanyi ku Easter? Easter y'olunaku Yesu yazuukira. Wezi omulala akazinda nambulireyo. Ge mazuukira ga Yesu. Okay. Twatetekera amazuukira ga Yesu. Nga nsa tulina nnyingi. Waliwo ali emabega muweereze n'atubuulireko. Wanje? Tubato tunaaba. Twejjukanya ki? Mazuukira ga Yesu. Munnanga awo olwatuuka nga mbalabira wa mpozi. Ekyo njala okwongera okukiwulira nga mbalabira wa? Ekyo nno kikulu omuto. Bano batulabira ku Bukedde TV 1. Bane tukweko mu ngalo. Naye Yesu nga tanagenda ku musalaba alina bingi ebyamukolebwako. Twalaba okunyenya amatabi. Yesu nga tanagenda ku musalaba okutufiirira. Yesu tumulaba yalina ekijjulo yatula n'abayigirizwa be n'abagamba bannange nno ngenda kufa. Kobe ekiki? Ennaku zituuse ngenda kufa. Mazima singa oddaano tikyanaga ngenda kufa omuddamu ki? Omugaati ekisoboka oba omugaati kyatofa nze nfe. Naye Yesu n'agamba wano waliwo kambabuulireko mmwe abatudde nalwo agenda okundyamu olukwe. Ani amumanyi oyo yamulyamu olukwe? Ni wako oyo muzindalo yali mu Yesu olukwe. Okay, wako yakuliraanye
Yuda Sekarioti banayigwa ni mama erinnya lye baby Nakito. Nakito akitegedde nti Yuda ye yali mu Yesu olukwe. Yesu n'agamba nangalo omusajja agenda okundyamu olukwe. Baba maze okulya obine buyingira mu Yuda. Yuda n'alya mu Yesu olukwe n'agenda n'agamba basajja nze gwe nalanga mpaka haga. Nga yoyo gwe nakisingako wano. Nga yoyo. Najaga hello Jesus my friend. Ko Yesu ndi friend nga tondyamu olukwe. Nga gayi bamwadde da center zitadde wano azipakidde. Nabali asenaga yono gwe tunoonya ne bakwata Yesu bamuteeka ku kandoya. Kyekisera kizibu. Yesu bamukutte bambi. Eyali baby omwana Mary bamukutte ng'omusibe ng'omubbi. Kwa Yesu yali amaze okukkiriza okwefiira. Teri yamukaka. Bamukutte Yesu. Bamukutte. Bamusambe, bamusunya amatu, bamulumye, banange kyali ku Yesu. Naye nga Yesu musajja talina no kyakoze. Bamusukumye Yesu akaabye naye nga yakkiriza okufiirira abantu. Kwe yali tazze kubba, tebamukwata bukwasi nti bwe Yesu yakkiriza atufiirire. Bakubye oyo Yesu bamututte ewa kabaka. Bamukuba bamutwalira Pilato n'agamba ono ssebo alina omusango n'agamba nze sigumanyi naye mwe mugamba nti yagambye ye kino naye ku bonna Pilato n'agamba sira musango gwa Yesu bambi nga sira kyakoze waliwo ebibbi nno ku Yesu n'abbi tuteko ne balekana yo tuteko ababbi Yesu mukomerere ne bakuba Yesu emiggo 39 ne bamuswanyula Yesu n'ava Pilato nga badduka emisinde wuuyo tumulaba ne yetika omusalaba n'agenda inanga atonya bambi Yesu ne bamutuusa bali balina okumukomerera. Yesu bamukomeredde. Yesu bakoze eki? Bamukomeredde. Mama singa wali wandikoze otya? Soko mde wandikoze otya ekiseera ekyo? Singa waliyo. Nga Yesu ali ku musalaba. Nandisoose nenfukamira nensaba Katonda asaasire abo bonna abamutusizaako obulabe nemmala nengenda neŋŋamba kabaka talina musango kale mu kifo ky'okutta ye bandiseemu nze. Amangu ogenze wa kabaka bebi wa kabaka nga yali awo nga Yesu wuli bamutwala wuuyo awo kati Yesu bamutwala bamusamba gwe ng'ogende wa kabaka wandituse omulala mumpeera akazindalo kuliraanyi. Nani muyambyeko ositula omusaala. Gwani amanyago? Atwine Davis. Davis. Wanimembyeko ositula omusalaba. Singa ayitawo ng'ogenda gamumpa omusalaba. Totya abasajja bano baali baswakidde bano. Abo abakambwe batyo. Tewandibatidde. Mukama Yesu ng'oli mulungi mazima abaana bano bandibaddewo bandikuyambyeko. Naye bakumbulire tubuulire wandikoze otya? Nze nanditaddewo ne bankuba emiggo nga gye baamukuba. Bandeetera omuggo nsooke nkuutule kube gundireetera ku mbooko ono wonna gwe nnonya gwe mankuba nkukuba emmeka se bandikubye Yesu? Bankuba embooko 39. Nze bankuba 10. Ndeetera omuggo prefect ndeeterawo omuggo nomuweemu embooko. Bannange nga muli balungi nnyo era bamala okkubwa bambi Yesu teyalutonda. Emiggo gyamutta. Yesu yalina ensonga okufa. Yesu olw'emiggo gye baamukuba emingi Yesu wuuyo tumulaba ng'akoze eki? Ng'afudde. Yesu bamugye ku musalaba ng'empisa bwe yaliko ng'okuyitako kutuuse nga Yesu ne bamugya ku ki? Ku musalaba. Yesu bamugya ku musalaba wano ne bamutwala ne bamuziika. Ne batwala ne bamukola ki? Ne batwala ne bamukola ki? Yesu we bamututte okumuziika. Abakeerayo ne bagenda ne basanga ng'entaana naye waliwo omukyalo eyakeerayo yalumwa ennyo oyo omukyalo omulungi oyo Maria Magdalena yakeerayo ne tukaga bannange Yesu taliyo. Oza ki ekyali awo? Tukitegedde Yesu n'akola ki? N'azuukira. Yesu wuuyo n'azuukira. Bannange kyali kiseera kirungi nnyo Yesu nga azuukidde. Haleluya. Yesu
emmera kyali mu kibuga Yesu ng'azuukidde abantu ne basanyuka ne babuuka ne basinza bannange kyali kisufu naye naleka abantu basinza abantu nga bayimba bannange nange nenkomawo wano ku Kampala ku Katwe State Council naye nayiga nti okuba serebu okuba wotitumu okufuuka byonna bannange olina okubako nowoyita kuba basakata Yesu emiggo bamukuba Joseph ow'omutima yagambye ye bandikubyemu ye agenda tugenda muwayo embookoze abalala nabo mutugambye naye nze nayiga naye gwe omuto wayigayo ki? Nze nayigamu nti olina okubeera hambo mu maaso g'abantu. Olina okuba hambo mu maaso g'abantu. Pozika hambo kategeeza ki? Obuwombeefu. Obuwombeefu. Yesu yali muwombeefu. Aha. Nayiza okubeera omugumiikiriza. Bannange ate toli mugumiikiriza. Okay. Aha, ate omulala? Nyiza okubeera omuntu w'abantu. Omuntu w'abantu ate ate toli muntu w'abantu. Tubuulire ko kigano ko omuntu w'abantu. Oba muno wakusaba ng'ogamba gwe ebibyo tompa. Naye kati ogenda kubigabanga. Obadde obammira ddala. Bannange nabiryo.